kati mwekambabulira ebintu ebiri ewaka. Salimu Sale ne Muhoozi bagezaako okuzannya bakole Museveni byabadde akola, naye Abaganda bagamba nti kambuukire baaba waabuukidde weekanga omenyesa omugongo, kubanga baaba ye yabuuse n'avaayo n'agwa eno wansi, naawe n'obuuka ogweyo, ogenda akabiriizo okakutte. Kale ennamba ya Salimu Sale tusooke mwekambabulire Museveni yatandika okuva ku mulamwa n'okufuna pressure nga tufunye ennamba ye ne tumutuuka ku naavu ze kwennyini. Naye mwe mumanyi entalo ze tulwanye wano, mumanyi nti ffe bakingi ba saibawo ekikolagana ku intercontinental ballistic. Bano bonna simanyi ba America, simanyi baani, bonna beefera bwefezi, ffe bakabaka baabyo. Tuyina simanyi zi MF25, simanyi F what, M16 ziri awo, oyimira wano n'okuba. Kambawe ennamba ya Salimu Sale teri ku WhatsApp ya mukasimu katono, naye temumuwa waazi. President yatugamba mwe mukwata abo abalala akazeeyi mukandekere. Yakatidde mu miguwa. President yagamba tugabane ekintu, akazeeyi tukaleke. Ye yatukakasizza nti yakatadde mu ssanda, bakasibye mu kivera ne mukazi mundekera akakazi. Yakakutte bulungi nnyo bw'ati n'akasiba mu kivera n'akateeka mu masa. Baganya okukabika. Nedda mujja kukabika. Bannange mujja kubika abantu abo. Ennamba ya Salimu Sale, bwembawe ennamba ya Salimu Sale sibatumye kugenda kumusaba PDM. Nkiddamu. Musooke mukube bizinensi za Salimu Sale, bwe munaamuvuma ne mumugamba biri. Kati ebyo byaba investor byonna bijja kubanga bifudde. Ngenda bbawe essimu ezimu etolodde ezikola bizinensi. Ennamba ya Salimu Sale eri 0753 12 15 11. Njagala tugisome mu Luzungu Oluganda. 0773 12 15 si 15 bannange, kanjiddemu yonfu. 0753 12 51 11. 075 3 12 5 11. Eyo yiye eri mu kasimu katono si ya WhatsApp. Eyo yiye. Kakati mwabe komosi akakagolomolako tekaddamu kuyitamu eryato neeri. Akakagolomolako tewali kuddamu kuyitamu lyato lya muntu gwe tutayagala kuyitamu. Yeyo 075 3 12 51 11 075 3 12 5 11. Kakati waliwo ennamba endala ey'omuyambi we gwe bayita simanyi nkojjo. Nkojjo oba musirikale simanyi ali ku bidaala ki, ye muyambi we 00 Salimu Sale ali ku 0777 gye misanvu emeka, ali ku 0777 00 72 79. Oyo ne ku WhatsApp kwali biri byennyini biri. Waliwo omuyambi we ow'okubiri ali ku ddaala lya Meja, bamuyita Meja Dick, ali ku 0701 49 42 79.
muwamma muziteeke waawo yeyo yankojjo yeeyo. Kati eya Meja Dick eri 0701 49 42 79. Kati oba bonna babatwala mu limbo, bonna babatwale. Kati waliyo ey'omukazi omulala era omuyambi we bamuyita Namara Harriet. Abo basatu be bakola deals, abo basatu be bakola deals za Salimu Sale. Ezize bw'abanga si yakutte oyita wankojjo, oyita wa Dick obe wa Namara Harriet. Namara Harriet esimu ye eri 0783 29 33 48 0783 29 33 48. Abitex tasobola kunnimba kubanga emirundi gye yakano nayo ssente. Abitex tasobola kunnimba. Abitex alidde sente z'abo abasajja kati ne bamala ne bamudampinga. Kati Abitex n'asalawo n'agamba kati pasta tulwanaaba koze Abitex linyita wano ennamba. Anti ziiza wunya. Anti bw'olaba wunya nga wali wamukonyeeko. Muleke ennyumba ya Stan. Bannaye weebali nnyo weebalire ddala wamma gundi Abitex. Sagala kulaba muntu ayogera ku Abitex kati. Abitex mumuleke. Eya Namara yeyo. Namara ali ku 0783 29 33 49. I mean 48. Yeah. Bwe natambula n'enzaalayo kigongo era bwe n'enzaala n'abalongo. Katukone kuzizi mu nnyumba bajja muwulira. Kati tutandise program. Kantandike n'ebino bye nandibadde nsembyayo. Mulaba ebintu ebiri mu Uganda. Sagala kulaba comment evuma Abitex. Ulira tulwana munwana za njawulo okwata omuntu n'omuteeka yeeri ng'agenze kukola mirimu gyo naye nga pretendinga nti ali eri naye nga weeno. Okitegedde? Bo nga bajja ne batugamba mbu nno Kyagulanyi mbega wa Museveni. Bo nga bamwogera. Naffe waffe katumwogera ali ewaabwe. Mbu muleke. Yuu! Ebintu byonna bye mulaba diversion ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Okututtira abaana n'ebirala byonna. Ekirala kye ndabyeko era ekigondi kibadde kiki. Batadde empologoma okuva mu zo. Ati nange enkaddiye. Wulira.